program yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza mukulu Gideon Tugume muzzukulu wa Andrea Gakyalo. Gideon Tugume musajja munnamateeka, munnamawulire, munnabyanfuna, diguli ayambadde 3. Tuzze olunaku olwaleero okwogerako ebyo ebigambibwa nti nno yaweereddwa ennaku 7 zokka okubanga amaze okwetondera Katikiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Sijja kugamba nti yeetondera Obuganda kubanga bamuvunaana si Buganda ng'Obwakabaka. Ne Katikiro ndowooza ng'omuntu yalina ensonga ku mukulu Gideon Tugume ng'agamba nti nno yamwogerako ebitaali bituufu ku mbalirira ey'obuwumbi-47 yabisibwa mu bajeti ya Buganda. Tugume gy'agamba nti nno emmwanyi bwe ziba nga zibadde ziva mu UCDA ku bwereere, bajeti y'ebyobulimi eya Buganda ey'obuwumbi-47 eyambye etya Abaganda ng'amatooke gava Mbalala, emicungwa giva Teso, ennyanya ziva Kenya n'ebintu ebirala. N'ayagala ategeezebwe ng'akwatibwako ku nsonga ya Buganda. Wabula yagambye tajja kwetonda nga bwe mugenda okumuwulira ng'agamba nti nno Katikiro mukwano gwe nnyo, tayinza kumuvuma era tamuvumangako. Obwakabaka bwa Buganda mwabeera, tayinza kubuvuma era abwagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka amuwa ekitiibwa, naye yayogera ng'omuntu ng'ayagala naye amanyisibwe ku nsonga eno. Sebusooka obuze kuba tulaba. Abatulaba abalungi mbalamusiza basebo ne bannyabo nti muri mutyeyo. Amanya agange geego Gideon Tugume ndi muwejjere ndi kaddeyideyi wa Buganda. Era sebonze ekigambo ekyo sikivangako. Amiina. Era njagala kubalamusa abali ebweru, abankubidde essimu, abampeereza meseji, abakoze kyonna ekisoboka ne wano mu Uganda n'olwaleero ku makya amawulire ge gafulumye nga nze ndi ku mutwe egy'amawulire kubukedde tiroya bamututte mu kooti. Abantu bankubira amasimu ne baŋŋamba akati kiki, naye nze njagala okusooka okwebaza ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka. Bankubidde essimu olunaku lwajjo ejjo ku Sande baŋŋamba nti omwami Gideon Ssaabasajja Kabaka ategeezezza nti ensonga zazigoberera bulungi era kye kigambo kye baŋŋambye kyanzizaamu amaanyi era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Nze ndi musajja wa Kabaka, emyaka gyemaze wano kasooka nga mbeera wano. Ssaabasajja Kabaka bagenda okumutikira enaggalabi nakugamba nti nze omu ku abo abatali Baganda abaali mu kwaya eyayimbira Ssaabasajja Kabaka mu 1993 nali mu siniya yakuna. Ekitiibwa kya Buganda n'okikolonya. Nali mu siniya yakuna. Nze nayagala nnyo Buganda okuva kasooka nga ntuuka wano kubanga wentuuse nze abankuziza abandabiridde ababadde nange mu bizibu byonna emyaka gyonna Baganda. Asooka yeggwe n'abalala. Nze ebbanga lyonna lyemaze wano nyinza okugamba nti mwankole bwe mba ŋŋenda nyinza okugendayo mulundi gumu mu mwaka, ate oluusi nesisulayo oluusi neesulayo mulundi gumu, naye ebbanga lyonna ndimalawa nina nzikiriza nti n'omukka gwange ogusembayo njagusa ng'oli wano mu Buganda Bwakabaka bwa Buganda. Era mwe mulisalawo oba okugamba nti munziike entungamo oba tukutekedde amavumbu oba namavumbu awalala wonna wemba ndi kubanga nze sina weŋŋaana nobwosalawo nontwala oba owulira ati nze sirina mbiranye yonna n'Obwakabaka bwa Buganda, sirina mbiranye yonna ne Katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga, sirina mbiranye yonna n'omuntu yenna. Nze bayirawo ebbanga lyomaze ng'onkyaza sivuma sityoboora sinyooma muntu sikikorangako. In fact nze ndwaniridde nnyo kulwanirira nnyo Katikiro wa Buganda mu bintu byonna ebibadde. Ojjukira wano bwe nali njagala kulwana ne Hassan mukwano gwange ne mbwira toyogera Katikiro katono nkole ntya era ebbanga eryo nambadde mu buzibu eyo gye mpita yonna gwe ne Katikiro mwe muri ba NRM muri baki bali baki nga nze ngezaako okulwanira ensonga za Buganda. N'olwekyo kyanyewunyisiza enaku z'omwezi ye kumanda ewedde nali nva waka ku makya nenfuna essimu kuva ow'omukungu Dennis Bugaya nampita naŋŋamba nti tukwetaaga emengo mu ofiisi ya Katikiro. Bwe nawulira ekigambo ekyo essanyu lyambugaana nenga nti olaba bampisa embuga nenga byenina okukola byonna kambireke. Nalina ogenda Emityana, nalinayo omusango Emityana nesigenda akiika embuga amanya ensonga kubuulira amazima nensiruka emisinde. Omanyi kwezi Robinson Zondaba ndi Munyankole
naye omutima gwange gusula mengo ekintu kino kiddamu gusula mengo njagala nnyo Buganda njagala nnyo Ssaabasajja Kabaka njagala mengo nga bw'okiraba era kinuma nnyo okulanga Abaganda babonaabona ate nga wendi nga nandibadde nina kye nsobola okukola okiraba nenziruka emisinde nebye nalina munkuba nalinya na boda n'otuuka ewa Ssaabasajja Kabaka bwe mala okuyingira bwenti neŋŋenda ku ofiisi ya Katikiro nentuuka awo ne bantuuzaawo ne bagamba linda bakulu bali muki bali mu meeting era bwe nagira bwenti babugaya abakulu ab'ebitiibwa babugaya ne bajja ne bansanga awo ne tubaga tugende mu boardroom ne bantwala ne tutuula twali twakatuula bwe tuti nga batandika okumbuuza twalabye obutambula ngovuura Buganda ngovuura Katikiro ng'oyogera ebintu bingi n'olwekyo Katikiro munyiivu era agenda kuwaabira nga nsirise mpuliriza era bagenda kuwaabira era ekiwandiiko kyamaze dde okubagibwa era kikino kirina ku simu Bugaya yavaayo yakindaga nga kyamika emikolo 6 ne bagamba nga kinene nga kinene kakati kyebamukola kubanga nze sirabangako notice of intention to sue oba ebbaluwa ey'okwagala okuwaabira omuntu nayabiko 6 eba nnene nnyo eba ya peegi emu ne Buganda siwulirangako Buganda nkewandiikidde ekiwandiiko namutaayiika ekyenkana bwe kityo kino nga kinene nnyo naye nga ati kakati mbamukola nti ye mumpeeko kopi ku kiwandiiko ekyo nkisomemu mumpe ne kavidiyo ke mugamba nkatunulire nkalabe bwe naamala okubiraba deni ndabe ekyokukola kubanga bw'ogamba nti netonde nga sinaba kulaba by'oŋŋamba netondera ki basina kye netondera bagamba nti nze Tugume ensonga zino muli ose ne mumpita wano naye nze ensonga zenjogera bulijjo nga ndi ku mikutu nze Obuganda bunnuma ne mbaga nti abantu Abaganda baneetoolodde naye ewange nazimba naye abaneetoolodde bonna abapangisa abantu ba Buganda naye nga kiruma nnyo okulaba nga Abaganda ate be bapangisa ku butaka bwabwe kitegeeza waliwo obuzibu ne bagamba ekyokubiri bakagoba abantu miliyoni 3 mu emitwalo 84 ku ttaka wano mu Buganda ng'ate bagoba Baganda naye tuwali ayogera ofiisi ya Katikiro ne tevangayo na kiwandiiko nga kino eminuko 6 kyendabye kyemugamba mugenda kumpeereza neŋŋamba nti abantu bagoba abantu wano mu Lubigi temwavaayo na kiwandiiko neŋŋamba nti wano Olusanja abantu abagoba temwavaayo wano ekiteezi bafa 35 niti bavaayo na kiwandiiko kyonna neŋŋamba nze nga munjagadde nnyo infakite nga nsaaga ekiwandiiko nga kinene buzibu naye mukimpe ziwana nali manyi basaaga nga mukimpe nkiraba ebirimu naye ebigambo bya Buganda eri bubi nenga mukore ensonga ndyose nentuuka wano mu ofiisi ya Katikiro mukore ebintu ebiruma Obuganda Abaganda bali bubi abaana ba bodaboda bemulaba bagenda ne bajjayo boda nga za miliyoni 10 n'agisasulako miliyoni 9 n'abula akakade ne kamubula ne bajja ne bagimujjako ne bagitwala yonna bambi okiraba nenga abantu batunze obuntu bwabwe nga bagenda ebweru ebitundu 9 abaana bali mu kubonaabona bakola obwakadaama abali ebweru baana Baganda nenga Buganda tena kyesobola kukolawo in fact ne basakisa n'engamba ekitongole kino bwe bakyagenze kya UCDA mukireke kigende mutandikewo ekitongole ekya Buganda kisobola kuyamba Buganda ne bagamba ekirala kinayogera nagamba nti bwebanga UCDA endokwe badde tuwazaabwere ate zino sente zitwayisa mu budget eya Buganda biliyoni 47 zo zikola ki zo zakoze eki ate nawulira ng'ekiwandiiko kigamba abagenda okuwaabira nti nno wagamba mbu gavumenti yabawa obuwumbi 47 era nange nabagamba mwakwotinga bubi nedda gavumenti zebawadde nyingi saakyogera ekyo kubanga zo tezimanyiddwa muwendo nyingi zisuka biliyoni 6 zisuka mu biliyoni 6 naye saakyogera ekyo saakyogerako naye nze nali mbagamba wali nti bwebanga UCDA ebadde tuwe mmwanyi za bwereere amazima ga Katonda mugulu nga ne Museveni n'akasente akaweereza era ennaku z'omwezi nga 4 mwaka guno yaweereza miliyoni 413 neziyisa mu muwandiisi ow'ekyama mukyala Baleki n'azireeta Erwero ku kisaawo n'azikwata Katikiro mu bikutiya n'amawulire gaali mu bikutiya n'azimukwasa Katikiro n'agamba muziteeke mu buutu n'avuga n'agenda
kati nze nababuuza nti abaye kati katutandikire kwezo ezo zokka zo zaragawa kubanga n'abeerwero tebanywako yadde mazzi we yali ku kisaawo kakati nze nga mbuuza kakati ne babuuza kyenjogerako bwemba temwakwatagana na UCDA nti twakwatagana nayo teyabawa ndokwaze mwanyi ne baŋŋamba nti yasooka okubawaayo biliyoni zaali 8 milioni 8 biliyoni 8 ne mu kiwandiiko eza sente neddamu mwami Sempijja honorable Sempijja yali minister n'arwana babalemesa okuba wenda okwezo nga bo bwe baŋŋamba kakati nti baziyimiriza mu 2019 bayisimiza 2019 Prime 7 n'agamba anze kamba kwatireko ze ng'omuntu kuyita mu ofisi ye eya private secretary ne batandika okuweereza sente eziyambako mumanyi terimba era nga bagamba ntendo kwa bagigula wakati w'15,000 ne 13,000 naye nga balimba ekyo nkubuulira amasimu bali balimba ati atandika okuweereza sente kakati nze ne mbagamba nti banaye ebintu bye bukola bigenda kukyayisa Buganda ekisooka abanyoro tebaweebwa yadde n'ekikumi bwe bawulira nga Katikiro bamuwadde miliyoni 4 mu lwatu ate Museveni yakikola nga akigendera ngayagala amulabise ne Buganda bawulira nga bakuwadde miliyoni 4 bo bawulira batya abatooro bawulira batya nga bo tebazifuna kubanga nabwe Bwakabaka abasoga bawulira batya twagala banange tuleme okukola ki ate nga mwe mwaleeta eŋŋombo egamba Buganda ku ntiko ne mbagamba tugenda kwereetera obuzibu nze ndi musajja wa Kabaka era nso ndaba nabagamba ntambula ne baaji yaffe ntambula nayo nze ndi musajja wa Kabaka akati yawo bwe nagayogera ekyo Katikiro n'avaayo mu ofisi gye yali eri najja n'antunako bw'ati ng'antuna mugaalo bindi bw'ati agamba yo Tugume nti ye n'agamba we shall deal with you era nse nashanga we shall deal with you kakati neŋŋamba nti neŋŋamba oba bwekityo bwe kiri ate nze ndikaddeyideyi wejjere kasita baayogera ekyo nze nasituka tolinda ate ninda ze Tugume ninda nze sirinda hati gwe Katikiro ze mu ngeri gy'okugamba nti tusanyusa okulaba biki bino ate we shall deal with you nze odiringa nange kaddeyideyo njagaza ki sifuna musaala mengo sina mulimu sikola mu gavumenti nze bye mbagamba bye biruma Abaganda hati gwe odiringa nange kutya ekitegeeza nti nno ekiwandiiko kino kyagendereddemu kutiisatiisa oba n'okutiisatiisa Abaganda abalala bandivuddeyo naye njagala Abaganda balondoole biliyoni 47 ezayisibwa kubanga kati bo bagambye mu kiwandiiko kyabwe nti biliyoni 47 baaziyisa ziyambe ku byennyanja kulunda ebyennyanja ziyambe kutambuza amazzi amayonjo ziyambe kugula tractor ziyambe kuteeka sente mu cooperatives ne mbagamba nti bannange sente ezo mwateeka mu cooperative ki sente za Buganda abantu zino ne tuli bubi abantu tulina sente za Buganda abantu tubonyabonye n'abatuwola obwaffe babututte babumazeewo muyogere sente za Buganda we ziri tugende tewali akugamba nega mugabe mugustade mu byennyanja mutubuulire ebidiba tusime ebidiba nze njinza okukwata enkumbi n'ensima ewange wali wonna nindikako akaddiba ninteekako ebyennyanja 10 mutubuulire nga tewali sente gye zadda nibagamba nti amazzi amayonjo nze mbeera gayaza mayiro 10 batubuulire gayaza nayikondo ya Buganda weeri nga Katikiro yagiteekawo batubuulire weeri tugende tugirawo Abaganda banywa amazzi baa tetulina amazzi mayonjo Abaganda banywa amazzi nze n'obwesiganywa nze baganyime naye nga Abaganda baganywedde gwe embeera eri mu Buganda gwe Kwezi Robinson embeera eri mu Baganda abantu bagimanyi kakati sente ezo Katikiro biliyoni 47 zayisibwa mu mbalirira ya Buganda zo zaafunika anamanyi gye ziri bagambye nti baziyisa okukola ebyo kati bababuuza Baganda babuuze ne mukoota ajja kwogera gye ziri wanganze nagamba nti bwebanga obadde ofuna emwanyi za bwerere nga ziva mu UCDA nga president bweyayogera mu kiwandiiko era yakyogera president Terevu mu kiwandiiko kye yayogera n'agamba nti mbadde nyamba Buganda okufuna emwanyi okuzikola ki okuzitambuza ne sente zibadde zibayambako zibadde zivaawa mu State House era ekyokulabirako miliyoni 413 zazze misana erwero wano ng'ensi yonna eraba akati mbabuuza biliyoni 47 ezafulumira mu bajeti ya Buganda 224 225 nga zakuyamba ku byobulimi ziyambye ki
nembagamba abantu mweze bwe nali mu office Katikiro nemugamba amatooke gava ntunga mu mayiro bina nembagambe mwa sukari egundi mu muchere guva Tanzania enyanya ziva Kenya carrot ziva Kenya emichungwa jiveyo eteso rumonde tulya wembare mwogogora bawano tulya siwawano ava masindi we bali nyuma sindi nange naye wunya nengamba wano Buganda yabachi Buganda tesobola kubeera n'endokwe z'amatooke balima amatooke ensukusa tetusobola kubeera ne gundi kudizaawo amagana ga Buganda abaana ba Buganda banywa amata nebagamba abantu basobola kuweebwa sente ku biliyoni 47 baweebweko akasente bagende balime ennyanya zitegeerekeka bagule bombe zifuuyire eddagala gomanya abantu ba Buganda babonabonano muno mukulima mubimanyi kati ebyo bwe mbanjogedde ebyo nakola ensobi natyobola kabaka natyobola ekitiibwa kya Buganda era nze bwe yatandika ebinaga abagenda kunkolako n'enfuluma era njagala kutegeeza abatulaba nti ye yaneeweredde agenda kunkolako era ekyamazima antandiseeko mulimu abannondoola nze ntambulira ku bodaboda abantu bangoberera bangoberera Katikiro agala kunzita Mayiga agala kunzita neno bwe naaba nfudde nze nkulayira kwezi Robinsoni omusaayi gwange gujja kusigalako ebigambo byange sivumanga Ssaabasajja Kabaka sivumanga Katikiro Mayiga simuvumangako nayogera ebintu ebiyamba Buganda kubanga ndi mu Buganda nze nakugamba nzadde abaana abawala abalungi abagenda okusooka okubawasa bayinza kuba n'Abaganda naye nga Baganda abagenda okuwasa abaana bange bali mu kubonaabona nze ngamba nti ndi Munyankole n'ekikomera nvuga emmotoka nina biki naye nga abaana Abaganda bali mu kubonaabona sigenda kikola kati gwe kyolowooza nti no Katikiro intention yene y'okufulumya ku CBS ku BBS ku mpapula z'amawulire gwosinza okukola Buganda ekibi ekisinze ebibi byonna ebikoleddwa abantu abalala bonna nabalabula Abaganda nababuusa kubanga baali tebamanyi nti mu bajeti ya Buganda mulimu obuwumbi 47 ne bajeti ya Buganda eri open eri miliyoni 3 billion 300 billion naye ku 300 billion kuliko obuwumbi 47 bya bulimi mu Buganda wembuuliza nti bya bulimi ki byokozeeko n'obuwumbi obwo kubanga gavumenti etera okuvaayo netulaga byesobodde okukolako mu bajeti n'ebiganye ate n'otakoma ku ezo tulina obuwumbi 47 ate nodda wa Museveni n'ojjayo sente ojjayo zaaki Buganda twemalirira Obuganda bulina sente bajeti wezigenda okuva kyafulumadda n'engeri gye tugenda okusaasaanyamu byafulumadda tuwetaga sente za Museveni zijja obuze emisana tuku miliyoni 4 n'ozitwara otwara zaaki nga toluse ziyambye n'abantu ba Buganda ze kinali kyenjogera kati kyamuluma nnyo kubanga bwe yateeka ku CBS egyo nze nagirwanirira nze ne Kayibanda ne gundi ne Abitex Abe Musinguzi mwena mwali Banyankole ne gundi ne Haji Matovu ono HB properties n'abana twali abantu babameka abagenda n'Abaganda abalamu abalimu ne tugenda nse nagamba Prime 7 okumala eddakiika 4 mu Runyankole nti CBS ojjako yaki abaana babadde bakolayo bali mu kubonaabona nayogera ne Museveni okumala eddakiika 4 mu Runyankole ng'amugamba wandibadde oyamba nozaako CBS kubanga CBS eyo yamba muntu wa bulijjo aboogererako ebikyamu si be baliisa abantu enkuyanja y'abantu n'abakolako era Prime 7 nakkiriza nga tugenda okuvaayo banga yambuuza gwobeerawa okugira mu ttiimu ya Buganda naye mugamba nti nze nkulidde wano era nze Obuganda bwe bunyambye okutuuka we tuli ebintu bino ebikolebwa oluusi bitukosa nga ffe Abanyankole ne balowooza nti Abanyankole tunyigiriza bali kyokka bali batuyambye nnyo naye nti muyambe Abaganda muyambe abantu ba Buganda abakozi abalikola kubadde bakola ku CBS bali bubi tebanana kakulya Prime 7 nampuliriza era n'agamba tugenda gizaawo era neddawo naye kakati CBS gye bakozesa kati ate okutyobola tebampitanga nako yadde kuneebaza CBS eyo gy'olaba Kawoya mwebe agikulira mubuuze nali mu biseera ebyo nze nali namba yakubiri mu Uganda Manufacturing Association namuyita nemwaka tebe yajjanga n'asiba nga atudde wali olwegulo nemuwe emitwalo 2 agenda alyeko kiki Kawoya mwebe gyali mubuuze nagenda neŋŋamba Kadu Kiberu nemugamba wekitiibwa Kadu Kiberu nsaba
omuntu ono abeereko wano tubeere nga tumuwaayo akantu kubanga abadde akulira CBS ya Buganda naye kati ali bubi okiraba ali bubi etwala yasiibangaawo mugabe bati yasiibanga Lugogo mu ofisi yange nemwe emitwala ng'agenda ne Tugume ng'oli musajja kubanga nze njagala Buganda era njagaliza Buganda singa abasajja bano bategeera tebandikoze kino okitegeera kakati bakutwala mu kooti bakuwadde na ku 7 Emengo waliyo abasajja bempa ekitiibwa ennyo waliyo omukungu wa Kabaka Kadu Kiberu amanyi bulungi tubadde naye mbanga ddene singa Kadu Kiberu yampise naga Tugume jangu ebigambo bino bye nawulidde bitya togira bwoti nandibadde nakye nsobola okukola wandibadde okomaawo Tugume nga bondaba singa abakungu bemwe twali atamanyi nze kubuulira amazima bonna olaba Dennis Bugaya ankubira esimu neziruka emisinde kakati atobo singa bana be bampise oboyo kakuoya mwebe wandibadde ero yangwa n'ogenda oba ni bonna abaminisita b'Emmengo twali atamanyi kakati bakuwadde ennaku 7 bwe zinaggwako bagenda mu kooti kuwaabira bakusavinze empapulo zino babakusavingidde ku mpewo kyenkugamba tewanabaawo yampadde ekipapula kyonna tewanabaawo muntu yenna eyantuukiridde nange mbiwulira mu mawulire bayisisa mu CBS yankubidde yadde essimu kumbuuza nti we saidiyo egambe nga ba professional journalist tewali bwe baba bankubidde essimu boogere telefone ne batuuka n'okuteeka ne ku TV tebankubidde essimu ne bagenda mu Bukedde teyankubidde essimu kakati ng'omuntu eyasoma amawulire nze ndabira ddala nti ekyo kirango bali mu kuba kirango bino byo birango bayisa birango bayisa birango nze Tugume muzukulu wa Andereya gakyalo nzoga nti ngene netonda ki nze notonde wetonza nti wagambye nti n'abakulu bafuna obuwumbi 47 ate nabwe bweri genda mu budget n'ekiwandiiko kyabwenzi wali yakinsomedde eyakimpeereza Evarist byamukama kuva naye nze natunuli ononsonyiwa nze abantu b'Emmengo oba tebawuliriza bulungi nze sibitegeera kubanga kyali kiriya sinayogera nze ku bintu bibogere naye nawulira ku CBS nga Balunabba agamba mbu wagamba mbu gavumenti yabawa obuwumbi 47 which is wrong ate tebawanga 47 butono bwebanga ekyokubawa ate 47 butono nze nagamba nti Sente bwebanga UCDA twadde tujjayo mwanyi za bwereere nga Prime 7 bwe yagamba mu kiwandiiko kye ekyemiko 7 Sente zino obuwumbi 47 za agriculture zetwayisa mu budget ya Buganda zikola ki kati kulolo bayogedde mu kiwandiiko kye bawandiise mu kisome bulungi ne bagamba nti Sente ezo basalawo zikole ku byennyanja zikole kugula tractor tractor zibagula ziri luddawa era ebyennyanja twagala batubuulire abantu bali mu nnaku bali mu kubonaabona ku nnyanja Lake Victoria bagitemamu n'ebibanja Abaganda tebakyavuba genda waawo ogambe nti okulakulanya ebyennyanja kati nze Tugume bwe njogera ekyo okoze bubi era ovodde kakati ffe nze Tugume ndikaddeyideyi obujulizi bwonna obulina nze Tugume nze nkubuulira amazima tugende mu kooti tugende ojjeyo obuziina bwonna kati nze sivumangako Buganda sityobolanga obwa Buganda gwe sabawolereza omanyi obuzibu obuli Emmengo awo nti Katikiro abuutikidde buli omu yenna tannakyasobola kukola aragira bulagizi gundi kola kino yafuuka nakyemalira n'abakozi teboogera CBS eyo gy'olaba gikozesa nga bw'olaba nga bw'ayagala wano Kyagulanyi bwe yayogera nti nayogera wano yakola atya ayinza kulinnyayo Emmengo ayinza okulinnyayo kati muli mu bintu byakusaaga wano Katikiro ono byakola kati Charles Peter Mayiga kati nso kwate kiwandiko namatayiko kiwandikire kadeide omujemu kikadeide no twale Tugume Buganda twale Tugume Buganda nambe twale Tugume mu eyakira ku mayembe gente no kimanyi nti no Buganda kuwadde erinya kati nze ekuwadde erinya bubali bano babadde yabadaro santa amfebia nayenze Tugume akuwadde erinya nze Tugume kadeide nse abantu nsiba nabo nze bwentuuke waffe gayaza nze n'amarwaga nagegundi gano nywa nabo gano gana gafa goluseke nze Tugume onzanya nze Tugume wonna nze genda ekyaddondo bakubuulire gendayo bakubuulire nze abantu mba nabo ku mikolo gyonna ennaku okufiirwa okukola kibi byonna mbeerayo ennaku eruma abantu Abaganda ebitundu 7 ku 10 abaana baabwe tebakoze na bibuuzo nze kubuulira Abaganda bakyalina ade ekikumi waliwo yaweereza message naga nti bwe Tugume oyinza otogamba nti n'Abaganda basula njala gwe wakoze nnyo okunoonyereza tebagisula tubayite mbayite abasula enjala Abaganda baje Emmengo
nti kati mutandise kati bino bye byajjawo bwakabaka bwa Faransa bino obutawuliriza abantu kye bayita suffocation obutawuliriza abantu nze nayambye bantu ba Buganda nenyamba Buganda kugibuulira ebiruma abantu biruma Abaganda bandi badde bakwebaza naye Abaganda basirise bw'olaba abataka batuuka okugenda okusaba akatake wa Museveni n'abawaka eka wali emmengo olowooza mirembe bananyini ttaka Katikiro nga yabali bubi ate abataka anti kati kyenkubuulira kati abataka basanyufu ne bagenda nebava ne bagenda Namibia balabesa abasajja bamulaba basanyufu kati mwe mugamba nti waliwo ebitagenda babafuumuula emige gyali gibatobusa olowooza basanyufu abalangira n'abambejja be baagana okulaba kabaka n'okutuusa kati okubaala nga bonna yamwefuga olowooza basanyufu tebasirise ng'oyinza okugamba nti Abaganda tebasula njala oyinza okukyogera oyinza okugamba nti Abaganda si be bapangisa amayumba ge babagobamu enkya n'eggulo kya bulimba tugende nansana wano naye Omuganda yapangisa ku ttaka lya Buganda yali mu kupangisa Abaganda tebasobola kwogera nze nvuddeyo kinanjo kyakibize tugende ojja kwogerera Abaganda nkyogere kubanga Abaganda banyambye nnyo nze Abaganda batalina bwe bali bwe tubadde mu kubonaabona bwe tubonaabona kakati bakuwadde ennaku 7 bwe zinaggwako bazisale zibeere 3 oba 2 bazisale basale n'ennaku zibeere 2 tugende mu kooti njiribe ne gundo ono owagarubindi ajja zijjamu ate gye yantutte gye nsinga okutegeera mu kooti gye yantutte mu mateeka singa yandeese mu kooti ya Kisekwa nandigambye nti bandeese mu kooti ya Kisekwa kubanga yannono ngenda kuyiribya Mayiga kubanga evidence nga Sente zijja ewa President Museveni nkulayira muga Katonda muguru ndi mukristaayo evidence weeri size zokka zajjeeyo ezasembayo bazimuweera mu lwatu lw'abantu erwero oba tebazikuwanga yogera waziteeka mulwanirira bulijjo wano badde mulwanirira nze omuntu ayagala Obuganda mu bantu abaagala Obuganda basobola okulwanira Obuganda ku muntu asembayo ye Tugume kakati Katikiro akuwabiranga Katikiro oba atadde mu bya Buganda simanyi kubanga bagenda ne bawandiisa kampuni eyo ey'Emwanyi Terimba ye kenyini n'abantu be balala babiri si Buganda Mwanyi Terimba kampuni Emwanyi Terimba Uganda Limited ne bagenda ne bakonvinsinga ne bagira mu President Museveni ne bagenda ne bafuna license y'okutandika okutwala emwanyi nga bazitwala China ebyo nate mubimanyi tugenda kujjayo ebyo anti kakati nze ndinga kati singa obeero onabanga engoye ozijjemu nawe oziwanyise kakati omulalu najja wengoye zo nadduka nazo n'omugoba nawe oli bwereere bonna bagamba muli balalu nze ne Katikiro kati gwe ne Katikiro mwena mufuuse balalu anti kakati kati tuli mazina ga Nkima tuyingidde amazina g'Enkima kati Mwanyi Terimba kampuni omwana bw'ayingiranga mu kisenge n'asanga taata nga weebase bubi bwoti najja n'agamba maama nti daddi yeebase nga teyeebise tomukubanga oyo mwana byabalabye biba bingi ayinza okka n'ayogera ate n'ategeeza omuntu omulala ye yaze n'agamba maama nze Tugume bwe mba nayogedde ekikwata ku Buganda nayagadde Obuganda busobole okusolovinga ensonga ezo lwaki ompalampa n'ompandikira ekiwandiiko nze kadeyideyi n'ompandikira ekiwandiiko kya mikomo kaabo naye wayinziza nnyo Katikiro Katikiro olaba atuuka okuyisa ku CBS n'akuyisa ku BBS n'akuteeka ne mu Bukedde wamunyizizza nnyo Tugume oba si nsonga ya Mwanyi nga wali munina ensonga zammwe mabigindi nze Katikiro nze ndwaniridde Katikiro bannange nze kankubuulire ne wabadde nga bamuvuma abaana ne ndwanira Katikiro okufa obufi naye omusajja oyo tasiima Katikiro tasiima era njagala kuloopera Ayibeene nti musajja wo gwe watuleetera tuli bubi nange kadeyideyi yantandiseeko nasiimya akasimu naye njagala kuloopera nti omusajja wo ye wa Sente bwe yajja mu kusooka singa tewamukomako ku byetofaali abantu baali singa teyamukomako nti owayerekerawo bannange yasolooza abantu navaolo naalina nnyo ennyonyi n'asolooza Abaganda abali ebweru mu butite eyo Abaganda abali eyo mu kubonaabona n'abasolooza Katikiro naye Sente zesolooza ziriruddawo ziruwa eyabagamba yasolooza Sente meka zonna awamu tetwamanye kati tuli mu mazina ga Nkima kati mwe tutuuse kati mututunze ndi kadeyideyi
yagambye agenda kunkolako akole byayagala oba kunzita nzite nze Tugume nafadda nze njagala kikunsi nze njagala kikunsi nze omusajja yagira ku mayembe gente Abaganda ne bandabirira nentuuka wentuse emyaka 38 ng'okuwandikira ekiwandiiko semawandiiko nina kati nze Tugume ogenda kunzijjako kinze tulina kyokujjako nze tonzijjeko Tugume kati nze Tugume kati yegenda mu kooti bw'ona ogenda mu kooti bakole ki abankole ki tugenda kweyimirira ati nze temuneeyimirire ze mundeke kutuusa bwe naamuwangula nveeyo mundeke nze temunzijjaayo ate n'okufa nakkiriza oba nzita mu ngeri gyagala okunzitamu nga bwe yayogedde nzite era njagala bategeeza mwenna abali ebwera abali luddawo bonna nti Peter Mayiga yasezeewo nzite omusaayi gwange kagubeere ku baana be gubeere ku bazuku naye kambeere nga bujingo nange kansabe esaala katembi tutuuse kati okusaba esaala embi kubanga nabo tebatwagaliza omulopi wa Ssaabasajja Kabaka omulopi wa Ssaabasajja Kabaka tuli bubi era tukirize tumunoonye gyali tumugyeko ddamula tugimutwalire Ssaabasajja Kabaka alonde Katikiro mulala kubanga bw'ataakikole abantu bagenda gimujjako nze bwe babagamba nti byenjogera si bituufu nti abantu ba Buganda tebali bubi abantu ba Buganda basulanjala abantu ba Buganda babagoba kutaka abantu ba Buganda bali mu kubonaabona naye nga Katikiro ono tanakyayambye tafaayo bampa olukusamba yite Mengo ebulange Mengo bajja kujjula bampa olukusamba yite bantu bali bubi oba Tugumeze kale sina kyendi sina bampa olukusamba pita abantu ba Buganda abali obubi bajje abatosomeseza abaana nga baana ba Buganda wano bampa olukusamba yite bajje olyoka mpandikire ekiwandiiko namutayika tugende mu kooti ate watuukira kugenda mu kooti ajja kuba tekyali Katikiro Ssaabasajja agenda mugo toyinza nze kankule tewalabye ekyabadde mu lubiri nabirabye enkuba yakubye kiwuyagananya Sente zonna nezigwa yadduse mu nkuba namulingiza motoka ebigambo kati n'emisambwa gya Buganda tekyamukiriza nakubaako kyayogera mu lukiiko lwo mugundi yonna takyaka kutegeka mukolo toyogera ku Tugume fe mwe nze naakakwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo emirundi 7 ate Ssaabasajja Kabaka amanyi ng'omuntu amanye Tugume Gideon musajja we nze ndi musajja we nze kaddeyideyi nzeka omuyivu alina diguri 3 nga ndi kaddeyideyi wa Buganda tonzanyisanza nze kaka day wa Buganda nga nina diguri meka ate atali Muganda singa Katikiro amanyi gakutaddeko agatadde mu kukola kwebyo biwa Mugambi anti bagambye nti obumbana mu 7 gwe nayogeddeko basalawo bo babuteeke mu byennyanja babuteeke mu mazzi amayonjo babuteeke mu kugula tractor ne kuteeka sente mu gundi mu cooperatives nabagambye mutubulire cooperatives bateeka mu sente tebatugamba peosa CBS peosa tebagitugambe eyo tebatugamba nti bakola amazzi amayonjo nti waliwo nayikondo ze basimba eza Buganda ziriwa tebatugamba nti waliwo bebayambako ku lume byennyanja ababirima ngabo wano mu Buganda kakati ebyo bitugamba twagala batugambe sente ezo ziragawa ezayita mu budget ya Buganda zinayogera kubanga mu budget bali bagisoma balaga bulungi sente gye zigenda okuva ezigenda okuva mu nkuluze ezigenda okuva mu mayumba government gepangisa n'ebirala neziva mu government zetubanja government nga Buganda katubuuza milioni 213 zebakuleetedde ku kisaawe Kasana zezo zetubanja government oba zizongazo ng'omuntu mubere serious Tugume ngokambu abantu twagala twogere kati go yagala kuwoza na Buganda bana Katikiro anza ate Buganda njagaza ki Buganda tena ate Buganda yakoze ki sinayogera kubanga ndaba sabagoliza wa Buganda ye yakoze kiwandiiko kati lwaki Katikiro ate kya Katikiro akiteeka mu Buganda kati awo kye twagala bo kye babaddeko bagala abantisa tisenga bakozesa Buganda era kubanga nze kizibu kye mmanyi Mengo buli mukungu wa Kabaka Sente yerimbika mu Buganda anti nabwe ekitobwe kiri naye nga azibye ng'omuntu anti kati tutusokora audit batubuulire emisaala gye bafuna givaawa wa President Museveni tutusokora audit emmotoka ze baleeta kawundo zonna 5 n'omusobo zavaawa mu State House era baleete audit eyazine zazze mateeka gagamba akwatibwa n'ekibba abeera ki mubbi eyakwatiddwa ne sente za Museveni misanatuku yani ye Katikiro Mayiga
misana ng'enseera okumanya nti Prime 7 arabisa yazireete misana ne bazimukwasa mu maaso g'abantu anti bulijjo yajangayo sente najeyo mwanyi n'otagamba Buganda ye n'agamba ali ku mwanyi terimba gy'obeera yali azigula buguzi kati bw'aba agamba nti 70 yamuwa sente ne UCDA yamuwa ndokwa za bwereere then atubuulire sente zagula milioni 10 endokwa milioni 10 zavaawa kubanga agamba bilioni 8.7 zo si zabiri si za mwanyi kati zakola ki nze kyembuuza ekyo oba omwaka gw'ebyensimbi tegunnagwako nga zikyakola bwe anti bwe ziba oteekwa ng'olina ky'okozesezzaako kye tugamba kubanga era oteekwa okubanga olinako okuŋŋaanyizaayo nze nagamba nti sente zino bwebanga bazigulamu emwanyi nga tebafuna sente kuva mu gavumenti bandibadde kati basaba supplementary ng'emwanyi zaggwawo dda nga zaggwa kubanga emwanyi milioni 10 bw'ogamba nti buli ndokwa ya 13 balamu sente mmeka oba baali balimba pulezidenti endokwa si ya 13 baali bamulimba pulezidenti naye nakkiriza n'abawa sente ezo gambi balimbye mu 7 bamubye banaye batikudde mu 7 batikudde mu 7 sente empya n'enkadde bigenda kuvaayo naye zinalabanga tamala abyogera nze nga ndowooza bya bulimba nze sirina buzibu ne Buganda era Buganda bw'eba eŋŋamba nti waliwo kye nayogera eri Obuganda baveeyo banvunaane nja kwetonda bwe banaagamba nti nze natyobola Namulondo nenjogerako ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekintu kyonna baveeyo bambuulire nja kwetonda naye nayogera ku era bw'obanga oyina engeri gye wanyizaamu Ssaabasajja Kabaka nja kwetonda naye nze Tugume sigenda kwetondera Mayiga sijja ebintu byakoze abiraba abantu 35 ne bafa wane ekiteezo notafuluma yadde kiwandiiko abantu wa Buganda abafa baali Banyankole baali Batooro gogamba nageze negamba gwe Tugume tonna buyinza bwogera ku nsonga za Buganda gwe ogamba Tugume Omunyankole ng'osiba okukuta ne Museveni bwe yakuleetedde miliyoni 2 n'Omunyankole waziganye kati muleke okukola ebintu bwe bitu nze Omunyankole nfuna meka ewa Museveni yakuleetedde miliyoni 4 wazikuta emisana ng'ensi eraba ne mu kibaluwa kyabwe mu kiwandiiko kyabwe bakiraga nti bakafuna 44 billion okuva President Museveni ne bafuna ne miliyoni 4 ze bafuna kuri ekasana Lwero bamaze ne baziteekamu bazitaddemu kati lwaki baali tebazoogerako okuva nga tonna bazoogerako kyeŋŋamba lwaki bazoogerako era sente ezo zibabadde bafuna babadde bazifuna ku lwaki kakati gwe omanyi akawumbi kyekitegeeza obukadde 10 okimanyi nti Uganda nobwe etateeka eddagala mu ddwaliro ly'ekasanga ti Buganda esobola okuliteekamu bulungi nnyo okimanyi nti Buganda erina kapasite ezimba eddwaliro erisinga n'ery'emulago bulungi nnyo kati kiki kigenda mu maaso bwe twogera ebyo tuba tukoze ensobi bw'ogenda ekiruddu kati abali abalwaliddeyo bonna baki genda yorabe olabe percentage enene eriyo banda Baganda bawano abatalina busobozi ekiruddu waliyo ki so singa Buganda tuzimba eddwaliro nga ffe ery'Abaganda netwandibadde tugende eyo ate nakasero tukabawa kakati gwe bw'ova n'ogende nakasero oba ogenda okusanga enakasero be Baganda abatonotono abalina mu kasente n'amawanga amalala agaludde mu gavumenti okumala emyaka emeka ng'Omuganda wano ogendayo ng'onoonayo ki nzo nakugambako bwe nagenda mu ddwaliro ne bateekako cupa 20 naye ngamba mwandisikiriza nengenda n'ekidomola ekyange kukijja awaka ffe tumanyi obudwaliro bwe tugenda mu budwaliro bw'abaana Abaganda naye buli muki genda yorabe bambi nabo beeyiya genda olabe bwe ddwaliro gali wano abaana beeyiya mu budwaliro muli muki sente ezo zemugamba ez'obulimi bakutteko biliyoni 1 ne bajwa Kwezi Robinson n'ogenda ekasanda mu faamu yaffe eri n'oproducinga ebirime ne bijja mu katale mu butale bwa Buganda bakikoze nalime ennaanansi ne zinnemerera kakati no kyenkugamba nennima kasooli kati bano babadde ne pulaani yaabwe ekitongole kino Buganda Terimba Uganda Limited bo bakiteekawo mwanyi terimba mwanyi terimba nga bo ekitongole ekyo bagenda kutandika kusuubula mwanyi nga bakozesa Buganda ate nga bo bennyini bebakikola batandika okusuubula nga bwekiri ku BBS BBS eyo gy'olaba baali batandiseewo nga bakwataganya n'entake bakole Delta TV bwe bamala bamukola batya bamuyita emmanju naawe emengo olabawo we bali kati mulimu abajaganya nti Tugume yogera genda mu maaso yogera batunyigiriza bangi nnyo bajjudde awo emengo awo bali mu kunyigirizibwa okutagambika ne Katikiro ono ye nga tafaananye eri bakatikkiro abalala nze sirabanga Katikiro awandiika ekiwandiiko n'owandiika ekiwandiiko kiwandikira kadeyideyi ekigambo kadeyideyi akimanyi
nze Tugume ozije kochi n'obompangula omusango talina kyakujjako atonzinzini naki nakugamba ndi muwejjere ndi kaddeidei hatugonkuba ekiwandiiko gamba nti nkole ekize Tugume nwene kyoyinza kubongolako kati antonkole ki nze okuntwala mukomero bontasiza kati nkola mirimu ki wano bweru wendi nziganda nkola mirimu ki ninani nina omulimu mengo tewali nina omulimu mu gavumenti tewali bamanyize engeri gyembeerawo nze okuntwala oba ontasiza kati mba nsira awaka nga abaana bambuuza nti dadde omugaati guliwa ng'omusajja nasoma sigulina anti gwe okugogamba anti nokola okujukuju bantwale nze nga ngenda nga neebaka nze newaka ng'obeera kuli kodi eno mbadde nkolayo kyeno nga bagamba Tugume Katikiro wa Buganda yamusiba Buganda yasiba Tugume kati bwenfiira n'ebirwadde byenina ate Ssaabasajja tayinza kukkiriza nti Buganda yasiba Tugume n'ebirwadde byenina bino bwenfiirayo enkya ng'ogamba otya benkole bwe yagenda mwankole bayaniriza Mayiga bamwaniriza ne bamukubira emizira bagamba we bali ati gwe Tugume bamanyi Tugume gwe balina ayogerera eno ati gwe mutte nga bw'ogamba ogenda mukolako onorwagawa nze munange nange nva buddu nze nsala Lwera nze gwolaba Katikiro bagenda mugoba kubwa Katikiro tuvuga obumotoka bwaffe oba bupirimu oba buki mwena musale Lwera ati gwe yazimba Kampala nawe wazimbe Kampala abeera Masaka nawe oyita mu Lwera ndi musaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'entungamu tokiraba ati gwe genda kola wasoma amateeka genda soma owulidde nze ate n'ebirala n'embisoma n'embyongerako ati gwe Tugume omwagazaaki lwaki olemera ku Tugume omukozeeko ebiwandiiko emiko 6 Tugume muwejjere kaddeidei tize netonda abawejjere bakaddeidei beetonda okimanyi nti bakuwadde erinnya kaddeidei teyeetonda kubanga kaddeidei abeera nga mbwa aba alondoola embwa erondoola kati oli mukulondoola terinda nanyiniyo okugigamba nti oyo mukwate nga temumanyi yeetandikirawo nze ndi kaddeidei ndi mbwa ya Buganda kati omuntu eyeyita embwa ng'alina diguri 3 olwa Buganda omuzanyisa naye Ssaabasajja Kabaka ebintu bino abiwulira Ssaabasajja Kabaka abiwulira abirondoola bankubidde akasimu yagamba ensonga zange azigoberera bulungi sente baziteekawa kubanga ne Ssaabasajja naye musajja wattu ali eyo tamanyi sente bwe zitambula twetaaga accountability mengo ono ye Katikiro yeka akumibwa abasirikale be SFC abawera kumpi 30 Katikiro wa Buganda nze simanyi Bakatikiro jebbi walusimbi teyina bakuuma semwogere tiwali amukuuma okujjako bano ba Royal Guards abasajja bafe ab'ennono asorozeza sente z'okuzimba amasiro n'olwaliro gaagaana okugwa ati tandeetera bingi kwanja kwogera bingi Katikiro ono baaba asorozezza tulina bajeti yaffe Buganda eyemalira esobola okwetambuza ate okukuta ogenda wa Prime 7 ojayo sente ate toyagala boogere nti wazigyeyo ate kati mwagala tukole tutya balyose ne bazireeta emisana tuku ng'ensi eraba bazireese ate kyakoze bulungi ebiwandiiko bino ebyokuwaabira ne bijja mu lwatu ate kyakoze bulungi nantiisatiisa nga ntiisatiisiza ebulange ku kitebe kya Ssaabasajja Kabaka ku kitebe kya Buganda kati nze Tugume nze kola byoyagala nefe twagala mutunke babiri naye tetwagala muyingizemu Buganda teri Buganda era Ssaabawolereza wa Buganda nze njagala abivuemu Christopher Bwanika va mu nsonga zino ow'ekitiibwa ssebo nze mbawe ebitiibwa mwena siboogerangako emyaka gyenkoze soogerangako ku Buganda era njagala baveeyo ebyobufuzi mbaza akabimalamu emyaka 27 soogerangako wabula nze bulijjo mpagira Buganda in fact ze bwe nali n'omugenzi Professor Amani Joseph Mukasa Semujju bannange twawagira Obuganda nyo ffe twatulanga mu kabanyi waggulu twawagira Obuganda olimanya twatulanga ffenna mu kabanyi waggulu abantu bano bakiki bannange nze njukira bwe twasibiriranga obunyeebwa bwa siringi 10 soda waffe ne tumwongeramu amazzi ye Kabia n'ayongeramu kawalagi okiraba asobola okukola ki kati bano bw'olaba abantu abakola bino mu butuufu buli muntu yenna yeewuunyiza bankubidde kuva bweru bansindikira emesegi bakoze batya ne bagamba Tugume kiki ne mbabuuza bwe namaze okubagamba bye mbagamba nga bwe nakola nagende Mengo ne mbabuuza nti neetonde bona bagambye teweetonda bagambye teweetonda
ate wetonda kinetonde ki anti bwe wetonda kiba kitegeeza nti nno omukulu wa munyiiza ne biwayogera tebirimu makulu ajeyo obutambi njagala singa bateeka ku CBS n'akatambi kange ne bakateekako ne bawulira biwayogera ne bata yawulira omukungu w'Emmengo ng'ataputa ebintu ne mpulira ddala ng'ennaku ennuma ne ngamba nange saasoma mateeka naye kiyimba oyo ono kiyimba ono yakolanga ani anti ye mwogezi w'Obwakabaka yabita kusa obubi mu ofisi ya Katikiro tulina ensonga ffe ng'abantu gwe ne kiyimba ze ne kiyimba mulina akakuku kammwe era nazo tuzigenda kwogerwako mu biseera awo ebijja omukulu ono ogenda zijjayo omukungu ono ye yali alowooza nti nze njagala gundo ono munamawulire wa Bukedde Sanyu Robbi na Mweru yali amanyi nti omwagala nti omuganza kyokka nze nali munamawulire nga nawo kasente ojjukira nali mvuga ki ng'ovuga Land Cruiser omusajja anfuukira omusajja yebba wa Sanyu Mweruka nze nkugambye bagenda kutuleetera obuzibu twatula ebintu bingi nze tugenda kwatula ebintu bingi kwe kulya nti no engeri gye bagambye nti bampabire kati njagala bonna baveeyo bampabire omulundo gumu kati byonna kambijjeyo buga yoono yakabba ettaka lya Buganda yabba ettaka lya Buganda nze manyi weriri oyo bugaya ogenda kulyogera lyonna ngenda byonna ngenda kubyate nkyachasi byeki kati ze Tugume ndikadeyideyi ate mwamazeko kati mwamba mwaze okumbatiza n'omuliro njocha kati nzona nze nanjocha Tugume nze Tugume temajja kunzo Tugume kati nawe oyokya mukole ekintu kimu Kunzita nga bwe bwagambye n'ebyamutuusa okubyasa omusaayi gwange gubeere ku mmwe ate mulima bwe mutase mwate omutaka lw'omwa teyafa anti kakati kyekyo anti ate yafa bireke mukulu yafa nebireke anti kakati bwe bayafa naffe tugenda kufa bwe banga omutaka asobola okufa n'afa ne mukuba amasasi n'afa ati kiki ekirala ekiddako olowooza Tugume nze nkyalimu ebyo nze Tugume ensi nagivaako nagita nze nkugambye omuntu okunsiba kati aba nnyambye ogenda oli okukawunga sikora Mengo sikora mu gavumenti nze sikora ku YouTube ebintu gye mubiteeka sikora ku TikTok sinze manyi nze sirina X sibimanyi gwe weebererawo mu ngeri yo nze mu ngeri yange ndikaddeyideyi nze ndi muwejjere leero luno Katikiro agudde ku kyokya abantu abo bazibu okimanyi nti mu ofisi ya Katikiro nasibamu lunaku lulamba naye yadde n'ekipa amazzi tebakuwadde otuzi yadde n'amazzi nga tuwabeerawo sente ez'okulabirira abagenyi ababa bazze nze kugambye nasiba mu ofisi ya Katikiro lunaku lulamba olwamanda olunaku olw'okukola navayo nga natambuza na bigere nga sina na transport be bantu bafaabo n'otakomaawo era n'onyongerako ekiwandiiko n'otakomaawo era n'ogenda mu Bukedde naye nga ne Bukedde tenkubidde essimu embuuze bino byebakwogerako gw'obyogerako ki tewali asisitiimu babagala kwonoona n'ekyomukisa omulungi gwe tebalina gye bakwonoona akati oyonoone Tugume nayonooneka dda nze Tugume ati gwe Tugume nze nabagamba temutaawaana totaawaana nti oyonoona Tugume kubanga oli ayinza okunyonoona ng'agamba olw'okwagenda kwesimbawo kati mwonoona aleme okwesimba nze Tugume nesimbasimbawo dda nenfuna akalulu akamu n'obubiri nze temundeeta ku gundero nesimba bwakyemani bwerusiitwe nofuna ka mukyalawo ena mavuunu nagenda okutundula emabega bweti nga waliyo omukyala abalala bamwegatako mubawera 6 wafuna buli 6 siriye namavuunu era oweereza siriyo siweereza mukyaki ova Uganda osaba nnyo nenvaonene nesimbawo kubwa kansala erubaga wa ne bampangula ku bantu 12 ndoza nali wa 8 ati tuguma mutisatisa n'okwesimbawo Tugume oli musajja oli musajja nnyo kakati ffe kyetuliko sikugamba nti nesimbawo nga nakyenoonya buweereza ate nze njogera mazima oli mwangulikaani ndi mwangulikaani ate tokumpanya gwe gana okunonda naye nga nesimbyewo abasajja bafunye sente Mmengo wano gwe gana okubaako kyonkolera naye ngaensonga nzogedde abasajja bafunye sente nze bwentyo nze ensonga nzogera kati gwe nkyawa kola kyoyagala naye nga nzogedde ate wagenda kubeerawo enkyukakyuka Mmengo bino byenayogedde bino nobwengenda kati nontwala eruzira wagenda kubaawo enkyukakyuka ku bigambo bingi bijja kutereera omanyi abantu bano Napoleon Bonaparte
yali mu Italy naye yakulira mu Bufaransa mu Gunda emu Ireland emu gyakulira ne yayingira n'amagye ga Bufaransa n'akola emirimu yarwana entalo zonna zaali zitaasa Bufaransa naye bwe yagenda okulwana mu lutalo olumu Bufaransa ne omukulu omu mu bakungu ba Bufaransa n'agamba nti Napoleon sina mu Faransa ebyo byalimu akola bibye Napoleon yakomawo kyakola Bufaransa Abafaransa bamwegatako n'Obwakabaka tebuddangawo bonna n'abakuba n'Obwakabaka tebuddangawo mu Bufaransa bamulaba yali alwanira Abafaransa ababulijjo tebafaayo oba mu Italy oba mu ki alwanirira Bufaransa naye yali yeewaddeyo n'agenda Russia n'akuba emundu n'akola ati musajja wa tebbanga lyo yalimala ng'ali mu magye naye bwe baamuvuma n'akomawo n'agamba Abafaransa nti bannange bye mbadde nkola bikyamu nti nedda tulumbe ne balumba kati gwe oli munyankole oyo olwanirira Baganda naye nze sigenda kulumba Bwakabaka kubanga Bwakabaka bwensinga okwagala era waffe obugundi babujjawo obugabe bwe babujjawo nse nenzija nenfuna obutuuze wano nenfuna kabaka wange lwaki mwagala kumunnemesa Ssaabasajja tabiriimu Ssaabasajja Kabaka ezo entalo zammwe eza ssente tazibeeramu ate nekirala nkugambye nti nze wano ndikojja tulina abaana abarangira n'abambejja abazaalibwa abaana abanyankole bali benkugambye bali wano beegiriza kati bw'oba odda ku Tugume n'ogirolowooza basanyufu y'abacwezi bali abeegatta n'emisambwa gya Buganda ne bakola omukago ne baleeta essaza ddambe ly'ekabula ne lijje ne Buganda olowooza basanyufu kye baakoze nkugambye kye baamukoze bw'atave ku Tugume atagenda kuwulira birala nze siri wa bulijjo siri wa bulijjo nze nina ekintu kimu kye neewuunya ononsonyiwa nti amaanyi ge bakutaddeko mangi nnyo nga tebagateekanga ku bantu balala kugambye mangi nnyo kadeyideyi wa Buganda ne bukedde n'akuwa omukogo okungulu ogusooka ali ku Tugume owulidde ali ku Tugume ne bo baafunye ku saidiyo nze tati wali yankubidde essimu twali yanoonyeza nokunoonya taliiwo kakati singa tebateekayo omusango gwe tosobola kubawaabira musango gwa kwonoona linnya lyo sijala kulinda kuteeka ate ze bansaavinze ekintu kyonna omanyi lwaki gundi yawangula omusango gw'okukozesa ebiwandiiko by'omukazi Segirinya tebamusaavinga kati bo bali mu kwogera tiwali yampadde yadde akawandiiko wadde okasindika ku simu yo nkugambe tiwali yansindikidde yadde akantu bya Mukama Everest owaffe ye yalabye ekintu n'agamba nti kino nampeereza nene bya Mukama naye ebintu byamusobako obusobi kiki kati nze lwaki tewamugambye n'aweereza ennankana tekemuwayi nze kugambye omanyi lwaki bampita emengo kankubule baali baagala kuntega akakolyo era baali bategesa obuuma ntuukeyo mbagambe nti bali mumpe ku kamwanyi kye baali banoonya bakikozese okumanya nti ono naba ne bwe yazze emengo yasabye ssente ze Tugume ndi musiru amateeka nasoma ga bwere olaba tuwazisaba Museveni yadde akamwanyi nali nkeetaaga nesaanyega kigambo kamwanyi emengo nga bakuteza obuuma wabula nze kye nakola nabagamba nti mukolere Buganda babugyeeyo bye nayogeraawo nagamba muyambe Abaganda mukolere Buganda era byebuliyo babifulumiza mu bufuzi togenda kwetonda nze netondera nze Tugume netondera omusango omaze oguwaabe wa Ssaabasajja Kabaka nze naguwaabidde wa Ssaabasajja Kabaka era ngambye ensonga zonna azigoberera nze sinagwe netondera ate nobwe ndi banfudde temwetondanga ekino kyogedde nga ndi mulamu nga ntemya ndi mukristaayo mwangulikaani nze Tugume kati omukago guwo ne Katikiro guwedde ate Katikiro yali ampadde kaki bwe namulwanirira kyampadde kyekino ekiwandiiko kya mikono 6 yampaaki bamuvuma nze nabazikiza nenga muve ku Katikiro nenjagala okulwana nabo omwana yali wano nga baagala kulumba bulange mubizibu wano yampaaki Katikiro yali ampadde kaki omusimbi gwe yafunye ng'ali Lwero bwe yabadde ayitayo nze embeera wanegayaza yakubidde omwana nti ansange wano muweeyo kemuwaayo ye Katikiro weerire omusimbi gw'okutuusa ng'obuvuddemu bwa Katikiro nabo nootera okubuvaamu nze nkyogedde kadeyideyi wa Buganda onootera okuva mu bwa Katikiro tufaanagane tubeere ffenna twabike tugenda kwabika mu kooti nga tokyali Katikiro kiki tugenda kwabika mu kooti nga takyali Katikiro njagala kumanya mpaabira yaani ye Buganda Land Board ye Katikiro wa Buganda ye Charles Peter Mayiga ng'omuntu ye Mwanyi Terimba Uganda Limited oba ye Buganda nga Kingdom
Buganda Kingdom tebirimu kakati ate lwaki bakozesa Antony General wa Buganda okumpandikira ebbaluwa namutayiika kyembabuuza yenga obwakabaka bwa Buganda bwatudde ddi ne busalawo Tugume bamuwandiikira ekiwandiiko kubanga Obuganda bulina olukiiko olufuga Buganda weruli lumala kutuula ne lugamba ntono ayitiridde ku bwakabaka atobola Namulondo ate n'ensonga ezo zikwataganye ne Namulondo ate ono so mukopisi yazoogerako esiba mulangira yayogera ku nsonga zikwataganye ne Namulondo Ssaabasajja Kabaka ng'ayina basajja be obakitegeere tewali mulangira yavuddeyo nayogera okimanyi nti Ssaabasajja ayina basajja be anti kati byebyo ebigambo bino bye tulimu byanono ate bya busimba njogera busimba nga bwe kiri bwe nkyogera sente ezikuŋŋaanyizibwa emmengo zibulankanyizibwa ate mu administration ya Mayiga gwe mukulu kati gwe mutwe kati genda weetereeze bakole accountability ebyokutwala mu kooti tebiri makulu ate binangize Tugume nkugambe n'obwontwala mu kooti nkugambe singa abantu temuyakisekwa awo badde owedde mbadde mpwedde nenze nontwala mu kooti gye nsiibamu nze nsiiba mu kooti wano bw'anaateekayo akasente akaki anti nze kugambye nga bwe yaguliride amawulire ne gayita naye rino bw'anaagulira nze Tugume tekinsala nze kugambye ogenda mu kooti kugenda mukomera kinsalako ki nkugambe nina mulimu ki nkola mulimu ki era nsuubira Mayiga oyo kumpa omulimu emmengo ate nga naye anaatera okuvaayo ate nze Tugume nze ndi kaddeyideyi owulidde sina kyembasuubiramu nze mundeke kola bwakaddeyideyi bwange bubaka ki bw'osembyayo eri Abaganda anti Abaganda mbagamba nti kino kyekiseera okulwanirira Obuganda bwammwe kubanga buno Buganda okiraba Obuganda tebutegeeza Tugume Obuganda tebutegeeza Mayiga Obuganda be bantu ba Buganda ensonga ezigenda mu maaso kati ez'okulaba abantu amazzi ge banywa abali engoma eyo mu nte abalunda ente abakola batya bwe gafaanana gwe n'ogamba nti ku biliyoni 47 watereeza amazzi ga Buganda muzeetegereze bwe bagamba nti baregula tractor za Buganda muzinoonye gye ziri bwe bagamba nti bateeka ssente mu cooperative bazinoonye gye ziri muzeewole kubanga zaki za Buganda kakati bwe banga tebiriiyo Batugume bakaddeyideyi abagezaako kwogera ensonga eziruma Abaganda muzimanye mumanye nti ffe tetuli ku byaffe nga abantu wabula tuli ku nsonga eziruma mmwe nze amateeka ge nasoma nakola eddembe ly'obuntu human rights kye nakola kusobola okulwanira abantu ba bulijjo sisobola kubeera wange neneebaka nembeera ekikomera ntaddeko amasanyalaze ntaddeko ki kamera ziri kuli abaana basoma bali ku ssomero naye ng'omuntu wa Buganda waneetoolodde ali bubi ekyo sigenda kikiriza nja kusigala nga njogera nobwe banantwala mukomera nja kugamba bali abali mukomera bebasiba abasibe nja baliisa enjiri ey'okukyawa bano abantu bano abalidde Buganda balidde Abaganda ababaliddemu olukwe nja gikola wenaabeera wonna bwenaabeera mukomera nja kukunga abasibe bonna abava mu Buganda bwe banaavaayo kye banaabakola munaakiwulira bwe munanzita mu ggulu alituuka nga ze ng'ava mu Buganda nga nkoze bino bye biti ng'omusajja mbadde ndwanira Buganda nti tujja kufaafaagana kubanga munina abantu abagenda ng'olwedde balina ebintu ebyagenda nga banyiivu tamala emirundi yagenda bwatyo abasajja be basse bonna bakirumira baalaajja nawo netwali abafaako bonna bali eri n'emundu bamanyi ozikuba ayalize Tugume mbasiibudde kale bwe nti wembadde ne Gideon Tugume tubadde ku nsonga y'ekiwandiiko ekyamuwandikisiddwa nga bamugambye nti no yeetonde mu bbanga ly'ennaku 7 agambye tajja kwetonda ye yawaabye wa Ssaabasajja Kabaka Katikiro bamututte wa Ssaabasajja Kabaka ne bamuwaabira kale tuwuziganye omulundi omulala mubeere bulungi mweraba